Okyalaba okwanjula n'embaga. Awumwaniriza nga nahaga aliko ebuzabuza museeka omwana yatambula olugendo oluvannyuma okutuukaawo wetolola oti kale sembera wali waali mangu awonagiranga imaamu seeta balinamu seeka sembera ku muntu wo alimu ensoni mbu nsoni kiyalimba alina ensoni amuka atyo soko sangaze mwino simamuwe haga otyo ebyo muwala wange byayenda otabireka wano Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sweetheart Zakia, ebale kunuma wanikanika inino osinga n'imwoyo okwaka emizira mwanaze Isma antumye nkukobe nti akwenda ino olw'okuba bana abali kwogera musirike kutuulira ebigambo ebiva mu bamulamu gyamaiso mulamu olw'okuba oli pure ng'erinnya lyo bwe liri oli innocent ng'erinnya lyo bwe liri you're gracious weesigika era akobye nti kano akamuli akayero nga bw'owulira eŋŋombo y'ennaku dino nti muzeeyi tova ku maini toli wa kuva ku maini emizira Mukwana tulaba ku Delta TV tukole assalamu alaikum. Tuli wana n'omugole Zakia Nancha mukyala tenywa bannanga anyumye akolebwako Charitas by the World faba musibya kakaya nomukolako makeup naye ate ne gomesi nazo yalonze bulungi nnyo. Salamu alaikum mugole. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya? Jendi nkulaba oli bulungi olulenzi luntwala sigala wano leero era agambye emotoka girese etokota ekimye gwe nange ndi ready. Oli ready? Nnyo. Yamanyi yakutwala yonna gyayagala mugambe ntwala yonna gy'oyagala yonna ntwala. Bambi oli Sharita okuba nti azze wano yakedde bisanyusiza nnyo. Biki byokoze bikutuusiza ku buwanguzi nga si byangu mwana gwe? Si byangu era naye ekikulu ennyo kuyiga munnange n'okwekwasa Mukama Katonda Allahu subhanahu wa ta'ala mu buli nsonga yonna. Meeya nengamba meeya wewaoyo waliwo meeya akubidde oba waliwo meeya owuwo? Ye meeya wange ye meeya w'ekibuga kyo. Meeya oyagala muweereza kayimba kimukwano koona weyanzija emabega mugole mbadde sikusuubiramu wankoona akalala kanabe selection yo ye love commissioner wange banaye ng'otambula n'omulembe 1 2 3 yegwe love commissioner nyamya kale ddiya bani bweyagala okwebaza mukwano abakubeereddewo? Nebaza abantu bonna abambeereddewo bangi naye nebaza nnyo bazadde bange okunjagala ennyo n'okunzikiririzaamu mu nsonga zonna. Nebaza ba brothers bange okusingira ddala brother Hakim Abdul Hakim
mwebaza nnyo kuba tubeereddewo nnyo. He is our second dad okuva ninibaza brother wange Isa Mudoola. Mwebaza nnyo kuba njagala nnyo, anjagadde nnyo. Abantu bonna banjagadde nnyo Sharita, banjagala. Oli likeable bangambye n'ekika ky'omwami kikwagala olwaga nnyo. Omwami atadde mu ssente Sharita. Mwebaza nnyo okunjagala ennyo n'okunzikiririzaamu ennyo. Mugambe meya. Meya wange, meya w'ekibuga kyange. Meya ng'oluddeyo. Obadde omumisinga. Badde mu misinga. Mami, salamu alaikum. Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibye kyano nyabo. Sibyeyo nyabo pozi gwe. Mujebale. Mwebale kujja. Bali kuzaala mwa. Alhamdulillah. Mulungi. Mwebale kusiima. Ate olwaleero ayitiridde. Amina. Mulabye otya leero? Ayiseewo. Barakallahu fiikum. Kyoyagala omugamba leero mami? Kyenjagala omugamba pozi kwongerezaako kugumya bugumya, okutya Katonda. Bwamala okutya Katonda mumwe wamuteekemu ekitiibwa n'abazadde be, naffe abazadde ffenna abantu b'omwami abayise bulungi era nga babadde abayisa takyuka atereere nga bwe yatereera okuva mu ntandiikwa. Kuba singa yali tatereere kuva mu ntandiikwa kino tikyandibayirewo emyaka mingi, kyandibaye tikisoboka. Kuba omuko yandibayirako bati kati nkanoonya ki omukazi aweremu n'abaana. Era bakyalimu ayinza n'omufulirawo saalo. Kirungi. Ebigambo ki byagala ogamba mami? Mami mwebaza okunzikiririzaamu ennyo n'okunjagala ennyo buli nsonga okutubeererawo ffenna byayiseemu byonna ne bbaawe Allah amusaasire ne muzeeyi mwebaza nnyo nsaba Allah amusaasire amusonyiwe ebyamusobako yatwagala nnyo yali atwagala nnyo tweyanziza mukwano tova ku Delta TV tukole katongere okunyumirwa omukolo nkwagala nnyo bannange labahaga laba omukwano laba essanyu bambi ebyo byonna obituukako munnange ng'olese omukolo bwe guti togwamu ssuubi nawe ali eyo tomanya luliba olwo n'oguleeta naye nga Sharitas by the World ekyaliwo nnyo yekoze ku mugole nkwagala nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Omulabi wa Delta TV tukole tuli waneeno ebusiya mu ndaaya bankyogedde mu ngeri ntuufu ebukiica bannange ensanyusa okubalaba. Assalamu alaikum sebo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibye kyano sebo. Bulungi nyafu. Oli otya nyafu? Bulungi sebo. Mwebale kunyuma? Alhamdulillah mwebale kusiima. Muli balongo ne best man? Muto wange. Muto. Naye nga tetuli balongo. Sebo amanya gaffe. Ismail Tenywa. Sebo. Okuva erudda wa sebo. Banzaala Busoga. Disitulikiti y'e Bugiri ekyalo Bwalula. Okay. Nga wabadde kumpi okujja wano. Ekyambeera asangu omulungi takwana wala nnyo okwana kumpi. Abeeka nabo ne basobola okujja. Ne basobola okujja. Nkubadde mpangalira Nkowe. Koima Road. Naye nga banzaala wano e Bugiri mu Bwalula. Koddeeyo munna? Ndiyo nyabo. Wono wenkoba. Oida kwega mpola inshallah. Omukyala wa mujaludda wa sebo. Omukyala twasinkana ku ssomero. Ssomero kyeryo? Bukoyo Secondary School ku A level. Lisangibwa ludda wa? Muyiganga. Kuba museero twali tusoma busomi. Naye twalabagana bino ebyomukwano nga tuvudde ku university. Bwe twava nze nagenda ku IU ye nagenda e Kyambogo. Then waliwo ebyagenda mu maaso naye ne tusinkana e Kampala eyo. Gwe ogi. Wali mu klasi y'emu? Twali mu klasi y'emu, combination y'emu.
twatulangako ne ku desk naye nga there was nothing nga tumanyi nti otula ne Mrs. Right nga sikirowooza nako baya but she was good, she was beautiful nga buli muntu of course manya bavubuka betubeera eyo naye guy demone ng'olaba abakuba kusomera tukuba naye at that time I was focusing on education. I just needed good results nga muzaiza yantuma mu kaseera ataleka yali yeemima nyonyo nga tamala googera ekyo ekikula kye bayira up to now naye kati nze namuyiga nemutegera nemanya nti ekyo ekikula kye n'abantu bange bagenze bakola ki bamutegeera mu kusooka baali balowooza bayeewulira naye she's so good muntu bw'oba omutegedde you just enjoy her. Mumaze mwena bbanga kisewo? Tumaze emyaka 12-13 twasinkana 2010 netukola naye tufuna olukusa mu 2011 abaana abalungi abawala n'abalenzi alhamdulillah. Ate waliwo n'omuto akufaanana kirungi nnyo ekyo. Biki byomuzuddemu ebbanga eryo n'ogamba kanzije ebusiya? Obugumiikiriza manyi omuntu nga mwasoma naye but nakutrustinga nakuwa obudde nagamba maybe with time ajja kikola. Of course when we came netukyala nensuubiza but embeera responsibilities zaali muko nyingi muko nemunyonyola nembanyonyola embagamba olunaku lwetwalaga tekisojja soboka naye I'll give you another day nekitasoboka mu biseera embeera nga sinungi naye nga tusaba era nga asaba tubaako nebyetukkaanya think net setting up priorities tugamba what should we deal with first tukkaanya tufuna amaka tumala amaka kyekiddako era ne tukikola ate mukikoze mu maanyi ekiri wali abantu batubeereddewo so enteeka yonna batubeereddemu so basically abantu batwagadde. That's good. Meya, kayimba kikoyagala omuweereza leero akakuli ku mutima? Akayimba bwandibadde bungi. She's beautiful. Nalibadde mwagaliza akayimba Nice and Lovely aka Eddie Kenzo. Oba waliwo akayimba Amelope, that's my baby. Kala maybe waliwo akayimba ka Jose Camioni kwagala nnyo munnange yegwe sweet mutima bambi maybe with and radio everything I do I do it for you you know mwendi nyo Amina best man brother bako kyomugamba sewo mukwateko mu ngalo musikesikemu kyakoze brother wange kwagaliza obufumbo obulungi kati kino kyolaga ondaga kuba nga nze mutoowo nange ompadde challenge ne challenge nene but nange ngisobola mu myaka emitono kuba yegweropako bingi bimukopyeko nokulaba naye nga aguze kala tezivagana naye nga si competition just you know he looks up to me you know. That's good. He must be a very good man. Yes. Katigamba princess mugambe princess. Hi princess. Laveina. Chachikiriza banene paka kutaka. I'm here not by mistake. Yes. There's a reason why I'm here. Obugumiikiriza love yo jompa okwagala abantu bange mikwano bato bange bonna bayise mu mikono gyaffe nga tuli naawe n'ogumiikiriza tekisangika ku bawala b'ennaku zino n'akwagayira abaganda bo n'abagamba twala school fees omuwe nga gwe notakirowooza nako tekisangika ekyo kyo ate neyongera nnyo okumwagala bayira ate bano abaana nabo tebakoze bubi waliwo empulira n'ejjalase nga ndowooza bamwagala nnyo okusinga nange nga bamwagadde ekyo tebatusuuliridde batubeereddewo batukoledde guno omukolo bagutaddemu era ndi wano nkukimye tugenda tewali kigaana bannaffe twatandise dde essanyu eriri wano. Congratulations mukyala Zakia Nankya n'omwami wo mwebale kunyuma ssanyu ssente abantu abalungi bonna bali wano. Akasembayo ayangu asibe ebintu tugenda
Yamanyira kube. Ensawo ngireeta saawa yonna ateekemu ebintu ebyo byonna. Omufaliso bagusuule motoka sizijje mu kisirumuzo ekyatokota tugenda bugenzi. Erinze tugenda. Olina obugambo. Era waalaikum salaama. Tubaleke kubanga tuyinza okanga tusuze wano. Okyalaba okwanjula n'embaga